Bassebo ne bannyabo, ebintu ebikwatagana n'omulimu bizibu nnyo. Tozannya na kintu kye bayita omulimu. Ebintu eby'omulimu biyinza okumala obwoya ku ntumbwe. Nsooka okubeera nga neebaza abantu abalina omwoyo oba oli awo ogw'okutubeererawo mu buli mbeera n'okubeera nga mutuvujjirira. Bassebo ne bannyabo, neeyongera okubeera nga mbakoowoola. Bw'oba ng'olina obutabo bw'oyinza okugulira abantu, oyinza okumpita ononkubira, oba otubuulira butabo nga bumeka, oba otuwa ssente ne tugula obutabo mu mpeke. Twetaaga obutabo bwe tugenda okutandika okusomera abantu bafune okumanya. Abaana baffe mukkirize mugaane babonaabona lwa butamanya. Abaana baffe mukkirize mugaane babonaabona lwa kwefuula bize nti balina bye bakola ku masimu naye ng'ekituufu tewali. N'olwekyo tugwanidde okubeera nga ffenna tukwatira wamu, ate okubeera nga tuzza eggwanga lyaffe mu kkubo ettuufu. Y'ensonga lwaki nabagamba tutambula n'omubala ogugamba zuukuka tukole n'amaanyi, ate okuzza eggwanga lyaffe mu kkubo ettuufu. N'olwekyo ennamba yange koyinza okunfuna eri 0773 2761 ate 27 nnyingidde ekitundu ekyokutaano, ekitundu ekyomukaaga kiri kibadde kyakutaano kyentadde. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, ebitundu bino mu buufu bwabyo oba mu butuufu bwabyo bweba nga bikutaataaganya, wabisanga ku YouTube channel yaffe butereevu. Ojja kubeera nga oba oli awo omanya buli kintu nga bwe kigenda okubeera. Bassebo ne bannyabo, era neeyongera okubeera nga mbakoola bagenda otusonderako kamera yaffe. Twetaaga obukadde 6 n'ekitundu. Mwebale nnyo, neebaza abantu mwenna abaagezaako okusonda. Omukyala Nalubega Saala, weebale nnyo maama, yatuweereza emitwalo 3 ne tuba nga twajjuziza ssente zire ez'ekyuma. Mwami Gemba Richard Mabega, nali sikyali ku mpewo katono, yaweereza emitwalo 5 ne tuba nga tufundikidde. Mwenawe mwatula Lugaba yongerewo, twali twetaaga emitwalo 6 n'omusobyo. Butereevu ekyuma ogwaffe ogw'okukigula. Olunaku olwaleero ndowooza bwenviira wano tujja kubeera nga twolekera okubeera nga tukifuna. N'olwekyo tugenda okubeera nga tufuna kamera egenda otuyambako okwata obuwangwa na buli kimu, okwata ebintu eby'enjawulo, okulaba nti abaana baffe babimanya, emirembe gigenda gikyuka. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, mukkirize naffe tukyuke n'emirembe. Ennamba konfunira 773 2761 27. Mpaawo kitongole kye tukolera, naye gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa. N'olwekyo twetaaga okulabira abantu abalina ate omwoyo gwa Buganda ogutafa, okubeera nga mutwegattako, okubeera nga mubeera abasaale, ate okubeera nga nammwe muvujjirira ebintu ebikwatagana biti. Tweyongera okubeera nga tusomesa ate eggwanga lyaffe. Bassebo ne bannyabo, mukkirize tuddeyo mu katabo kaffe, mukkirize tuddeyo mu katabo kaffe tubeere nga tutandika. Headmaster abasomesa be nga abasasulako ku ntandikwa ya ttaamu, olumu baali bateesezza okujeema nga headmaster abawadde obusente obutono, naye Pawulo ye yabalyamu olukwe kubanga ye yadda ku bya nnyama ntono okaayana eri mu nkwawa. Ate bwe yavaawo n'abagamba nti mu ngeri yonna bwe tujeema tunaaba tubonereza baana so si kabaleeta. Okuva olwo Pawulo ne banne baafuuka kabwa nango, ate era ng'ebigambo bye biteekisa. Abaana bwe baategeera nti Pawulo ye yabawonya, bayongera okumwagala
abalenzi bagenda n'eka ewuwe era bamukimiranga amazzi n'okumwasiza enku ate bo abawala bamuwaatiranga emmere ne baleka nga bagisaaniise essaawa bwe zaatuukanga nga ye agikumamu omuliro embeera y'embeera eno y'omusomesa okwefumbira sooka n'okubamu omuliro omusomesa omulamba akuba ekikalu buli lunaku. Mu bawala bano abajjanga okumuyambako mwe mwava n'akawala akatono akasiiwuufu naye nga kaalina ekyenyi kya nsonda n'amanya agatukula ng'omuzira ate nga galimu n'akazigo. Akawala kano ng'okatunuulidde olukwakwayo ng'oyinza n'okukayita akabi mu maaso kyokka gye wakomanga okukalaba gye wakomanga okulaba obulungi bwako. Bambi akawala ko ani akajjukira? Akawala kali akaali kaagala okuyisula mu ntaana ke tuyingiddeko. Bambi kanambalirwa tikaba kanambalirwa. Sawo gy'okumukatunulira gy'okuma n'okulaba obulungi bwako. Olukwakwayo kitegeeza okatunulira amangu mangu. Kaalina amabeere biteeko nga kalina akabiina entumbu ennungi, kaalina n'ebiseera mu bulago. Ebisige byako byali bya nnanda ate nga kalina eddoboozi ery'essimbo era nga lya ggono. Kaali kawala kawulize akangu. Akawala kano ke kaasinganga okuyamba Pawulo awaka era nga ke kasembayo okuvaawo. Ne Pawulo yennyini teyasooka kulaba bulungi bw'akawala kano kanambalirwa wabula olunaku lumu yagenda n'akasangiriza nga keera oluggya lwe nga katadde n'ekifuba kyako. Bwe yakuba eriiso lye ku kifuba ekyako n'alyoka ategeera obulungi bw'akawala kano. Yatandika n'okulowooza okukasaba kamugirire ddala mu masiga. Sewa Pawulo oli musomesa toyonoona. Bannange lindako Pawulo tusooke tusiriikirire mu Biikira Maaliya ajjudde enneema. Pawulo toyonoona akaana k'abendi. Biikira Maaliya nfudde Omunazaaleesi nnyini ggulu n'ensi eyawanga empagi nga tekuli yadde empagi za gaali yadde omupiira. Lindako tabanga anaakakwana. Lindako Pawulo neesisiwaza oba neeyongereyo oba nkome wano. Kale kantandike tulabe. Yatandika n'okulowooza okukasaba kamugire ddala mu masiga. Kyokka kamubbirako nti kitaawe waako yali tanywa guteeka guba mwenge, kitegeeza aba mukambwe, ye tagulinda kuteeka agunywa gubimba. Ate nga yali akyayagala kasome, baba bakyali mu kukukuta. Akawala ne kagenda kafuna omusajja nga n'okuwunya. Lindako baba bakyali mu kukukuta. Akawala ne kagenda kafuna omusujja nga n'okuwunya guwunya. Nnyina waako yasooka n'akanogera bimubiri n'omwetango awamu n'omululuuza, naye obulwadde bwagenda bugenzi mu maaso nga bugolo. Kino kyawaliriza bakadde be okuyita konolo. Yasiya tabyetisse okujja okujjanjaba kunnambalirwa. Yosiya yali Museveni era nga mu kunyumya kwe agamba nti mu bitta gye yatuuka ne ku ddala ly'obwa konolo. Anti omumanyi omulimba asanga mukkiriza. Omuseveni be bantu abaatabaala mu Ssematalo owookubiri waalimu abaagendera mu kibinja kye twayitanga 7th Battalion
7th Battalion Abaganda twagiganda waze ne tugiyita yaba 7 olw'okuba yabanga ya 7th musanvu 7th Battalion n'olwekyo abo nno betwayita aba 7 nyina n'olugero lw'entiruku okwogera nga nsiibula nti Museveni muwangaazi agidde awo ne mu bitta ebitta ge masasi ge babeeramu buli kadde katono yafuna n'ekitiibwa kya konolo oba mwe gwe mwandiise oba kano ndowooza gwe mwandiise kano bambi kyokka musajja w'abendi medro ezo zamwewuubiranga ku kifuba weewaawo tewaaliwo muntu ayinza kumatiza banne ku buli medro wabula ekyo ekituufu kiri nti olw'obukalabakalaba bwa Yosiya yayigirira kiri wabula ekyo ekituufu kiri nti olw'obukalabakalaba bwa Yosiya yayigirira n'okukuba empiso era abantu bwe baalwalanga ku kyalo ekyo ng'akomyewo ng'agenda abawumuggula agayiso ate ng'abalirwa emirambo nga2 egy'abantu abaali baakafa ng'abakuba empiso olw'obutabusobola kugumira bukambwe bwa mpiso ezo naye yali afumita awumuggula buwumugguzi va ku mujaasi siyinza kkiriza mujaasi kunkuba mpiso vaawo leka bwe baamuyita okujjanjaba akawala yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi mu butuufu Yosiya yali tamanyi kwekunya okutuuka ku nnambalirwa nga n'amaaso gatandise okutunula kyenvu ng'emmunye zitunudde waggulu konolo Yosiya yajjayo mangu ekikoba kye mu ndyanga eyali mu mayembe g'eggaali n'asiba essabiro lya nnambalirwa essabiro ly'eggumba lino eryeno oba kati ndinnyonnyola entya eryeno tekwali kusiba wabula kumyumyula bumyumyuzi bambi nnambalirwa alabika agenda bwe yamala okulaba omusuwa n'alyoka amutunga ekkato omulwadde eryamuyisa n'ab'emagomba sirika nnambalirwa ojja ttereera yamala eddakiika nnamba ng'akyamumaliramu eddagala era yagenda omutungulamu empiso ng'omulwadde yazirise dda baamubika mangu nga konolo bw'agamba nti Katonda bw'anaabakwatirako yali ajja kuba bulungi bambi era bwe gwali waayitawo ennaku ntono nnambalirwa ng'atandika kubuuka nga ttena kyokka ate yatandika okusesema buli bwe yasuulanga akantu mu lubuto era n'atandika n'okwoyanga ebyenda ebbumba n'ebirala era omukyala ali olubuto bambi ebyabiyoya bw'amutunuuliranga ennyo ng'olaba akameeme ke kalasira nnyo ate naye yatandika okweruukirira ng'oluleku n'amaaso okumutemagana nammondo mulirwana waabwe yasooka okuteebereza nti omuwala ono yandibanga yasoba kyokka abalala baalwawo okukkiriza kubanga omuwala yagendanga ne yeesiba omusipi ku kiteeteeyi kye eky'essomero n'ajjula olukende lwe okulukutulamu kyokka bwe yatuukanga mu kkubo omusipi n'agusibira ddala eno wansi w'ekkundi era akawungeezi kamu yali ng'ava ku ssomero n'ayita ku nnyina ku dduuka lya Temiseewo nga n'omusipi agussiza kyokka nga tamanyi nti nnyina waali bambi kyekyaddirira nnyina bwe yalaba abakyala bazaala keera n'ozaala omwana enkya bwe mutyo ebiddirira bulamu bwokka abamaziga lubeerera naye nga lwa mwana gwe wazaala ssebo nga wamufuna n'okwagala oyagala
wamugendera ku basawo Abaganda ne munywa emmumba ne mugenda e Kyaggwe ne mugenda e Bwamba ne munoonya oluzaalo naye n'ofuna omwana ssebo naye n'akufuukira omwana ogwa ne gufuuka ogubbi ku kyalo buli muntu n'agwekokkola ne gunywanga omwenge ssebo embwa ne gugiyita nwa kapa ne guyigiyita vapa ne gutandika n'okwogera simanyi oluggi luno lutamidde ndaba terwegula kale ate atamidde yatamiiza oluggi mbu lutamidde kale n'otunuulira kale omwenge mabinu ate n'agunywa tabinuka era olwo ne nnyina lwe yatandika okukkiriza nti Nammondo bye yali yayogera byandiba ebituufu. Enkeera bwe baali mu ggwaatiro nnyina yalaba ekifuba kya muwala we. Nnyina olwakuba eriiso ku mmeeme y'omuwala n'amugamba nti waawe mwana wange wafaafaagana dda mwana wange leero kitaawo n'amuddawa ng'onzise ng'ontunze kitaawo otandye mu maaso mwana wange lwaki tewansaasira olaba ewa kitaawo nfumbidde ku mukato ewa kitaawo ye omusajja omumanyi k'omuwala nti mumanyi maama musomesa ali eyo ku ssomero naye maama nange saagenderera nsonyiwa maama. Nnyina bwe yawulira nti musomesa kwe kukaayanamu nti musomesa mukyoyo akola ebintu ng'ebyo bino bye yajja okusomesa abaana mumusomesa erinnya lye yaani mufumba k'omuwala nti simanyi maama bulungi naye ndowooza talina mukyala kubanga bulijjo abaana be bamukolera emirimu. Olunaku olwo Mwambi Andereya mweyogereze kitaawe wa Nambalirwa yalwawo okudda eka. Yayitirako mu kiraabu yaabwe bammemba gye baali baakazizzaako erinnya lya Andereya mweyogereze kiraabu. Obwammemba bwali bw'abasajja bokka kubanga mbu n'abakazi baalina eyaabwe ku kkanisa mwe baayigiranga okutunga n'okusiika. Kiraabu y'abakyala eno abasajja ab'oku kyalo ekyo nga tebagyagala mbu ng'eyigiriza abakazi okulya enkoko n'obutatya babbaabwe. Nabo kyebava bagunjaawo eyaabwe eyo eyamweyogereze. Mwami Mweyogereze okugenda okudda okuva mu Mweyogereze kiraabu yali asibidde ku mutwe. Yajja akongoza omumbejja era yajja avuya nga n'olulimi alinnyamu lulinnye era yayitira wala n'awaka kitegeeza yali atamidde. Owange gwe mukyala mukuuma lwaki onsibira ebweru? Tinkugambye nti Mweyogereze waabweyi Mweyogereze nkomyewo nyina mmwe oluggi lwegula naye omwenge guno omwenge guno ye akomyewo owaye mukyala Mweyogereze zino nkomyewo Mweyogereze nange nkomyewo. Tawulira Mweyogereze akomyewo genda ogulewo oluggi nkomyewo. Nyina w'abaana lwaki togulawo? Omwana wange Nambalirwa nze yansikiranga yadde muwala
mwana wange nambalirwa yanze nsikiranga yadde muwala alinsikiza omulala alinzukuse magombe alinsikiza omulala alinzukuse magombe alinsikiza omulala alinzukuse magombe. Yagenda okumalayo ebyo ng'ali ku luggi. Omukyala olwalubandulawo omwami n'ayingira ng'atagatta ekiwumulo mu kisenge ng'atandika kwebaza yagizimba. Okudda engulu ng'enkoko ez'okubiri zikookoolima ng'asisimuse. Omukyala yasonda agakamutema. Enkoko ez'okubiri ssaawa 11 budde buba bukedde. Bw'aba atandika atya, mwami omwana yafunye olubuto. Biikira Maaliyo ojjudde enneema mu basajja abalema n'abagagga n'abatali balema. Gireero maama wazze oli toopu. Omukyala atandika akuperereza mpola kumba alina by'agenda okugamba. Ye leero maama wazze oli toopu nakutubuuzaako ne bukulema. Kasita wayogedde ku musikaawo nga ffe abajja. Kasita wayogedde ku musikaawo nga ffe abajja bagoba oluumu otwerabidde. Musajja watu yali agenda okwerwanako. Omukyala kwe kumwanguyira nti ne munnange kyakusaaliddwako omusikaawo yasobya era naye n'asoba. Omukyala atandika mpola ng'anaakuwa obubuuzi obunaakumalamu amaanyi. Tandika kuleeta bya leero wazze oli toopu gy'oli eyaguguze. Mwebale gugula abakyala abamanyi okwogera nti leero wazze maama oli toopu. Kale guno ogusajja gwali mugambye wali kugugula. Kati gumugambye mbu kyakusaalirwa muwalaawo. Omusikaawo yakoze atya lindako nze akasomye obubi. Bambi musika yafunye yasobye. Bambi yasoba kusoba kutya kyogamba nti nambalirwa omwana wange ddala nambalirwa ali lubuto. Jjajjange kajjongolo. Oyo omusajja mufu oba tannafa mufu nkiddamu. Nambalirwa ono nti yanguwako wano mu lukuubo. Nambalirwa yayambalira ku mugongo nga nswa okutemya n'okuzibula nga yafukamidde eddaawo mu lukuubo okumpi n'omulyango ogugenda ewuwe. Kitaawe yaviirayo mu kikooyi. Nambalirwa yali talabangako kitaawe nga yeesibye ekikooyi. Yeekanga nnyo n'atunula wansi. Kitaawe kwe kumuboggolera nti olwo otunula wansi tukole tutya? Nkutenda obuwombeefu wangi? Nkutenda obuwombeefu? Olwaleero ojja kundaba akanfaamu. Nambalirwa bwe yabbulula amaaso bw'ati n'alaba obwenkwawa bwa kitaawe obwali butandise n'okumera envi. Taata no yali akuze otuuke okumerera obunkwawa nabwo nga bulimu envi. Baaba mukadde wange Brian tukkiriza ono yali akuze obwenkwawa bwennyini bwalimu n'envi. Yali agenderedde. Kale olaba Kampala mu tawuni wamera envi. Katolobo onaatuuka mu kikubo ne mu kisenyi. Bannange kino kyamusonyiwaza era yazza amaaso ge wansi. Omukulu kino teyakisiima bulungi era kyeyava amuviira mu luyi n'alumuwatula mu mpulukutu bekkapa okumanya ng'oluli lwali tonziriranga ne maama lwamukankanya ebyenda n'ayunguka n'amaziga. Mweyogereze yali agenda okwongera nate okukuba omuwala amumaliremu ddala obusobya obwo
mukyala we kyava ajja ng'azuma ng'enjuki n'amugamba nti musajja wattu va ku mwana wange, va ku mwana wange, tumanyi bulumi bwa mwana tumanyi bulumi bwa bisa. Nambalirwe si yasoose okusobya era si yasambyeyo. Maama abakyala akulaga nti ate anyoleddwa ati kati y'omuya. Ate oteekwa okumanya nti omwana ono nga bw'atuuse wano tokyateekwa kumukubako. Ye akuba wa maama wa ye bannange, ye akuba wa maama wange ono nga bw'afaanana akuba ewaggwe. Musajja gwe mweyogereze. Yalaba olutalo sematalo lubindabinda ko ye nti wano wafiira muloge.